Katonda asasire nnyo omwana ono wamu n'ono era asasire omuntu yakola package eno wamu n'eno ebikozesebwa omwami ono n'ono n'abalala okubba Bakadama ababuyabuya abatunulira mbuno waliyo abaami ba single fathers abeetaaga abakyala. Kituufu abaami abo ono n'ono be bakyasinze kati okubba ssente za Bakadama abo abasajja abo. Oba ate muziweeko baali kyaddi oba muziweeko bano ba Ssentongo naye ng'omusajja ng'ono takutte ssente yo. Ekibi nti nno enziba gye babbamu kati bagimodifyingamu katini naye ate enziba eyo ezze ebeerawo naye bagimodifyingamu katini. Mwegendereze twebereremu mwebereremu nnyo gwoba olaba oli grade ye mbagala nnyo. Naye omusajja yanvumye oba oyo omusajja mu Nigeria oba mutinze simanyi nakumanya ajamba nyumeze wamma. Omusajja yajja mu inbox yange nga nsaba namba yange bwayagala kubeera mukwano gwange teyaŋŋamba bya girlfriend nga nange muwe namba ze sigoba mikwano ge mazima kubanga tomanya munnange Katonda akuweerawo omuntu agasa munnange atandika nga tunyumya nambuuza bye saagala nga muganze saagala muntu alimba ne woba mukwano gwange omuntu omulimba nze mukyawa. Kakati nga naye ambuulira njagala omuntu ali honest simanyi biki bikoze bitya asirika nga ngamba njagala kifaananyi kyo nga mugamba nze siina bifaananyi kubanga zonna nina videos ziri ku TikTok. You have seen me already so there's nothing to show you. Kakati nga mpeereza akafaananyi ke kesaamusabye namusaba nga ngamba mu kino kyekifaananyi kyange nga mugamba okay kati nga mugamba kuba we have been chatting naye nga takola audio ate takola naki oba nti no akube essimu kati nga muwannikira message nga mugamba I want to hear your voice mpeereza audio ko ye mbuze saagala kuweereza audio njagala kuba nga mugamba fine call ng'akuba bwe yakubye nga mpa omuntu alina accent ey'abazungu kirabike bano abantu babadde ku mulimu kati nampa mukwano gwe era yeyogedde for maybe like something like for 3 minutes then nangamba mbuno kati tukyatinga endowooza owulidde eddoboozi lyange ne mugamba fine. Kati obuzibu buno we bugenda okujja kati otwazeemu okukyatinga kyava ambuuza oyina abaganda nga mugamba we are family of this kakati ye kyava nangamba naffe we are family of 5 kati ne mugamba mbu maama ne taata we gye bali ne mugamba mukama akuume maama bazadde bo na typing n'agamba eno mwenna abamanyi Abanigeria baagala nnyo ekintu bw'abanga ayogera sentence kakati kwe namukwatidde ne manya nti ndina mufere nange kati nga nsirika ngamba nja kukwasa kakati nga ayogera nga twogera nga nsiibula nga mugamba fine nange nina ebyokukola kati nga njidilitinga chat yonna nga bwe yabadde ezo manyi sometimes abantu besaagala kuwa budde bwe tumala okucyatinga I delete the chat amana delete the chat ekiro akomawo message angamba mbwambo wadi njagala kunyumya naawe simanyi nkulinze maliriza byokola ngenda kunyumya naawe nga mugamba wendi tunyumye kakati nga mugamba nga mubuuza okola kingangamba mbundi wano siina kyenkola kakati nga gaya ngamba mbu I'm here relaxing while chatting with you kakonze nti okay mbu ategwe nga muganze ndi mukufumbira mwana noodles koye mbu yangu yakala okufumba noodles okoleki nkulinze tunyumye konze nti kale kati omutima nga gungamba musabe ekifaananyi awo waali kati omutima nga mugamba nsindikirako ku kifaananyi kyawo bwoli ndabe nga ngamba mbu nedda nakuwadde dde ekifaananyi bwe yangayo nti nakuwadde dde ekifaananyi nga kati nga mugamba okay no problem thank you good night nze kyembadde njagala nkifunye nga mugamba naye bananga Nigeria temulikyuka you never change
bwe yawulidde muyisa omunigeria nalyoka nvuma oli malaya oli idiot oli animal byatanvumye nga tebiriyo naye nga nseka ne mugamba ne bwonanvuma abanigeria muli bavumi ne bwonanvuma sigenda kudizayidde ekivumo n'ekimu kubanga sikola ki sirina kyakugamba ne mugamba naye nze mbadde so I was just careful not to make fake friends like you went to Namugambia, but I have no problem with it. But I know, we are so much enough for them. I don't know, been a young woman and be posting a coach TikTok here. Where I pump content. But I am such a same day of message. Now see more. Now simula n'amala n'ambloking nabaddemu obusiru nagambye senga mukimugamba nabaddemu azokako okagira nengamba newadde nena omupostinga nebere omusajja ono naye nasese mumanyi omuntu okuvumanga poseka ng'onyumirwa kukaha banange kati oba badde agenda maaso eyo gye butuuka amala ngambe nti I'm in love with you oba ate amala ngambe nti kati kino ne bwekitya nimba alowooze nti nno ndi musiru banange Munonye faces and Baba. I really don't know what I mean. Teba sabora kutunulia muntu nalabona mumu oba si mumu. Na gambye senga na mise ewu. Nani muvumye embuzi. Namanya nti nono Nigeria ndutege bananga abantu abo aba yawu boys tebagala baita Nigerians gwe bwajjanga nga ine ekinamba kya UK mugambe nkutegedde oli mu Nigeria aga katonda agenda kuvuma amala ku blocking enkubulira mazima bo we bati we bakola gwe kasita mugamba nti no oli mu Nigeria mulana nno yakimpako nga tamanya ngamba ndi mu UK bwe yamala nampa ekinamba nga kikodi kye Nigeria ne mubuuza lwaki omalidde obudde wone ngambiddewo nti nno nti oli mu Nigeria ne nkimanya kakati nam blocking